Wemaliriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye kwirangulaba unawosinzidde okulaba Focus TV nkwebaza tegaba chokola kyamaanyi nnyo ali mu Uganda, East Africa omune diaspora chokola kikisinga atenda kusubscribinga please nsaba subscribing tubeere nga tulongera okulaba nga tubona ayina comment section weri okubeera nga odamu eyo kanya na fobo ya ukana na obo comment go submittinga anything that you want to know about putting that forward. Otherwise unakuwa lero story najirabye nnyo nenjagala neme jiwa nnyo budde nenagambi wayi kanjisime olwokuba nti abantu bangi bagigoberera era tujogero gitegeera story y'omwami oyo kifaananyi kyolabye ku screen. Omwami oyo yakwatiddwa video eba akatambi ngali n'omuyizi ow'essomero. Omuyizi ono mu myaka alabika mukulu mukondooza nga 14 to 15 years akuliriddemu naye ebimu ku ebyo oba oliawo ebireetedde akantu kano okutrendinga kwe kulaba nti omusomesa we abadde amusomesa ate yeetabye mu kikolwa kino ekyokubeera naye mu kayumba akalabika okubeera kaloogi twasumirizwa ba setup singa abadde waka wa muntu waka wa musomesa wanjabyemu ebintu ebirala mu ddiiro naye kikulaga nti oyamututte kabadde kaloogi. Naye omwana ono yandibanga yakosezza olukusikuusi oba olukujjukujju okulabisa omusomesa ono. Tujjukire nti masomero fena gye twasomeranga bino byaliyo nga abasomesa beegwanyiza abayizi abamu era nga abamu babakozesa by the way. Ninako ne obujulizi obumu omusomesa omu inasomera secondary yazaalanga mu baana basomero era abazadde batuka ne beekwata kirindi omusomesa ne bamugobya ku ssomero lyali ya private naye ng'omusomesa ate omu kwabo abatandika essomero lino. So omusomesa oyo yakwananga abaana b'essomero bano ate era n'abatwala n'abazaalamu abaana. Ekyenjawulo yamulindanga n'amalirizo wa senior fonga eyo n'alyoka amutwala n'amuzaalamu oyo n'amuta n'akwata omulala. So bino biti tubivumirira nga ffe abagoberera ensonga ez'enjawulo naye kenjagadde okulokolayo mu kifaananyi kino mu video ezibadde zitambula ku social media nti omusomesa ono just ye abadde unlucky oba mukama yamuvuddemu kitegeeza byabadde akola bagamba ennaku z'omubbizi baana kati ennaku ze zaaweddeyo bukwe naye nga tukkiriza nti bangi abasomesa bangi abakola ebintu bino. Kirekawo omusomesa kirekawo ggwe omuzadde kirekawo omuyizi abantu bano abasatu ne community gy'owangaliramu ng'abaana b'osomesa ate bw'oli mu kukozesa oba bw'oli mu kuteekamu ekikolwa eky'obuseegu. So tukivumirira lese kuvumirira yonna omusomesa ono tusaba amateeka gakole nga bwe galagira nga bulijjo social media bwekwata obutambi obw'abatulugunya abaana ne bakwatibwa poliisi ne basiba ne bakwatibwa amateeka ne galamula noono omusomesa kitusaba poliisi ekikoleko mbagirawo akwatibwe era ateekebwe mu nkomyo avunaanibwe obuyinza bwe bulagira nsonga ekikola kyeyakoze senga alekerwa awo bw'atyo n'ayinaayina oba n'atakwatibwako nga amateeka bwe galagira kisobola okubeera nga kiwa omwaganya ate abasomesa abalala okwerigisiza ku baana baffe okwerigisiza ku baana b'abandi. So ekikolwa kino kivumirira naye nga bwe tugambye nti ebimu ku ebyo ebizuuse nti omuwala ateeka kuba yakozesezza olukujjukujju okulabula oba okugamba abasomesa abali mu ssomero eryo nti ayinako wagenda n'omuntu ono because engeri gye yakwatiddwamu kiraga nti waliwo yabadde abakola ki abava aba balinnya akagere okutuuka okumukwata. So kya mukisa mulungi nti ensi yavuddeyo n'eraba ebikolwa bino byekitegeeza omusomesa ono bulijjo abikola ebikolwa bino bulijjo abikola era kitegeeza nti ne kino kitabadde kipya mu buufu obwo. So ng'abazadde kiba kyennyamiza omwana wo okumukeera ku makya n'omulaba mu kavidiyo oba n'olaba mu kifaananyi nga bamukutte n'omusomesa omwana gwe watuma okugenda ku ssomero ng'alina omusomesa oli ayinza okugamba nti atakikolangako akuba ejjinja naye kya bulyaza amaanyi era kya buswavu okudda ku mwana gw'osomesa n'omukakkanako ate n'omukozesa gwe by'oyagala akole ddala ddala ebyobuseegu. One tetumanyi status ye eriki abantu baluusi tebambala n'agendera laali omwana omusizi oluusi obulwadde avudde mu ssomero nga muto ng'ate alina obulwadde
n'atandika okubonaabona olw'okuba omusomesa. Secondly, ekikolwa kino kivaamu olubuto. The fact is omwana akyali ku ssomero, abazadde bagenda kubonaabona n'omwana olw'okufuna olubuto, ate nga n'omusomesa oluusi abyegaanyi alaga nti talina kyabimanyiiko. Mu due course eyo omwana obonyebonye ovudde mu ssomero, ate era n'omusomesa asigadde ye akola by'alina okukola. Oba ofunye lubuto oba ofunye ekirwadde oba ovudde byonna impact eba yo ggwe ng'omwana n'abazadde. Kati kino kitwebereremu n'abazadde abaana baffe okubabuulirira oba n'abaana okwebuulirira bamanyengako we bakoma, otherwise si birungi. So nga ate amawulire amalala maybe agatambula ku social media zono mangi nnyo twagala okuwaako, naye nga tukkiriza nti story yaffe eno ey'omukulu ono ejjeyo obujja stories endala. Tujjukire waliwo n'omukyalo omu yali wa Nassale, kimmanyi abagoberera mujja mulaba, yamugobererako n'amulaba, ojja genda mu comment section ombuulira story eyo bwe yaggwa. Naye omukyala yaddira akaana ka Nassale, actually obwana obwa Nassale akato n'atandika okatiginya mu bitundu by'ekyama, kitegeeza ng'alinga akeeyambisa oba okumala oba okumazisa, so I'm sorry to say, nga kaana akato. Eyo video ne mujjukira yatambulako, yasaturatinga ku social media. Omwana wa Nassale nga musomesa yakoze eki, alina mukozesa ebintu bwe bityo. Iwabo n'abaana tubalabyeko mu butambi obw'enjawulo nga nabo bakola ekyo. Abaana bato bali ku ssomero bali mu kikolwa ekyo. So kyabulabe nnyo era kibi nnyo tukivumirira nga ffe abavuddeyo okulaba nga tugoberera ensonga zino. Wabula tusaba obusabi Mukama atulungamye nti essomero lino liveeyo ne lipooti endala, liveeyo lirage ensi nga bakoze akatami ne bakata balage ensi obwenkanya obuli mu story eno, so that abantu bafunamu ekyokuyiga, abasomesa bafuna ekyokuyiga, abazadde beetereeza, abaana mwetereeza, ne community as such. Otherwise nze Ade Wilberforce Kumuyanja nkwebaza okubeera ng'ogoberera Focus TV. Gwe wenna w'osinzira okuba ng'ogiraba kyokola kyamaanyi nnyo, so nga ate ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo nga bwe gulina okubeera wonna w'oli mu Uganda wano, oba oli bweru naye omukolo gwo guli mu ggwanga wano, oyagala tugutegekere, bakwase omukolo gwo ku Focus Event Services. Bwera ku TikTok account yaabwe olabe biki bye bakola, video zibasokola, emikolo, juice, biki byonna bye bagenda okuba nga bakuba ku mukolo gwo ogenda bisangayo. Otherwise tukomere wano lunaku lwaleero. Nze Ade Wilberforce Kumuyanja, tusigale mu video ezijja mu maaso eyo nga tuwayaamu ku bintu bingi nnyo. Bye-bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okukuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo, era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofiisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba, ne ku ofiisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okukuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo, era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofiisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba, ne ku ofiisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange.
ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi